kati mbalamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Mulundi ogwayita twalaba ensonga yaffe eyokusatu, emu ku nnyingo gy'osobola okwesibaku Allah n'akutaasa amazambi. Ennyingo yaffe ey'olwaleero njagala tulabe ng'oyagala okwewala amazambi oleme gagwamu, kwe kuwangaala ng'omanyi gwani eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ozitowa ki? Okomawa? Maaso ga Allah toli malayika, maaso ga Allah toli nabbi, maaso ga Allah toli sahaba, era toli tabi'i. Mumpulira? Kati sooka onoonye ozitowa kyera oli ani maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Buli lw'omanya w'okoma olina ky'otasobola kukola. Mu sura eyitibwa Alaqi Allah yakuwa ebintu bibiri. Mu sura eyo yakulaga gwani, yagamba nti iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Muhammad, genda otule wansi otegeera ani atonda. Atonda bitonde, nawe oli kitonde. Genda otule wansi okuva na leero otegeera ani atonda. Bonakimala khalaqa al-insan min, oyo gwenkugamba gwenjagala onoonyerezeeko yamutonda, bwe yali atonda yamujja mu kinyama. Okwegatta kw'abafumba ababiri, Allah kwajja amazzi n'agenda agakweka mu kafu kali mu nabana y'omukazi. Allah kaga nti faja'alnahu fi qararin makin, nengenda mbateera amazzi mu kafu nga ne bw'omuddusa tosobola gayiwa. Bwe wayita ennaku 40 ago nga mazzi n'agafuula ekisaayisaayi, bwe wayita ennaku 40 amalala 120 n'agafuula ekinyama ekiyiikayiika bwe kiti, nga bw'olaba ekibumba omutali ggumba, naye nga bw'okikwata tekyeyawula nga kiri awo. Yaga nti fakasawna al-idama lahma, nendeeta gu fuleemu gye nagujja tomanyiiyo, nenkwata ogunyama guli nengwambaza ku magumba. Ne babagamba nti mama Sara yazadde ekiro omwana mulenzi. Yaga eyo gye nkujja, khalaqa al-insan min alaqi. Buli lw'omanya gy'ova otegera gy'ogenda, buli lw'omanya gye wava byonna by'otasobola kukola. Era ewaka omwana bw'akola byakoze bamubuuza, naye ggwe omanyi sitooleyo? Bamuzza mwana wange wegendereze, awo baakulonda bulonzi. Saawa yonna oyo omusajja waafiirwa bayinza okukugoba. Kendeeza eddalu otandika okulinnyamukko, otegedde wookoma. Ng'oyagala okwewala amazambi, sooka oddeyo otegeere ozitowa ki maaso ga Allah oli ki? Yakubuuza kuti min ayyi shay'in khalaqahu, mubabuuze n'abatonda muki? Genda okibuuze maama wo, genda oyite taata wo mubuuze navaawa, genda obuuze jjajja wo azaala taata wo, genda obuuze mukyala wo. Yagamba min ayyi shay'in khalaqahu, genda mubabuuze n'abatonda muki? Yagamba min nutfatin khalaqahu, nabajja mu mazzi. Nutfa tondo, a drop of water. Tagambye nti yakujja mu kidomola ky'amazzi, era tagambye nti waweza liyita. Yagamba min nutfatin khalaqahu. Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'a madhkura. Ebbanga olimanyi lye wabeerawo nga teryakumanyi, teryakwogerako. Walijji ng'oli mu mugongo gw'omwana okumala ebbanga, nze nga manye ejjo eryo. Ne beegatta abafumbo nga amazzi nga manyi, era ejjo eryo nga ndimanyi. Eyo bode gy'olina wava omwo. Ng'oyagala okulinnyamu ku mazambi, kwe kutuulamu ne weebuuza naye
ewa Allah ndiki nzitowa ki wajja otya otuuke okubeera mu nsi ng'olowooza nti gwasinga amaanyi embwa wewulira nga alina amagezi amangi okusinga empologoma eyo gy'olaba ekozesa kilo 12 ez'ennyama padde naye ate teinaayo lunaku wadde na lumu luyali egaanye kuvuunamira Allah yesola kubanga yatugamba nti kullun kad alima salatahu wa tasbihahu buli kitonde ekiri mu nsi manyi okusala kwakyo gw'olina essola ezigaana naye empologoma eyo kusinga amaanyi naye evunamira Allah kati goli ki erinnya ly'eddala ly'oyinza okutwala Allah yakuyita omuddu eslave ya ibadi baddu bange kitegeeza eslave mabegako mu Afirika wabangayo ekika ky'obusuubuzi nga kiyitibwa slave trade a slave trade. It was a commercial transaction of buying and selling of people by their human beings. Kyali kika kya busuubuzi ng'omuntu asobola okusalako bannaabwe n'abatunda nga yabategeerera ayinamu akasente yasobola ebivuuka ebina ebina jimu nga yabategeerera batwala abatunda. Era Bilal ibn Rabaha okugenda e Makka bamujja mu Ethiopia eyo Africa. Naye okumanya omuntu oyina egguma era weewanika gw'oyagala n'okutuula omwana watatuula. Tulaba embizzi n'embwa ebbanga lye bimaze embulamu bw'ensi tetulabangayo mbizzi gye baleese nti ebadde ezannyira mu bwereere bw'akabiina k'embizzi mulabanga ekitalaba. Naye ate sonka ali omunnyo ogutakaawa okwata obwereere bwo n'obuteeka waita empitambi gwe n'embizzi anasinga amagezi. Allah takuyitangako mwana era toli muganda we tolina kakwate ku famire ye yaga oli muddu. Ekyo kiteeke mu maka nga mulimu omwana waawo n'omuko mulimu omukyala ne nazaala balina meeting ya kyama omuddu abeeramu naye weefuula nti ate gwe oli ku mwanjo nnyo ojira okusinga bannabbi. Obwongo obwewulira eno ensi toliimu wekka mulimu embwa mulimu embizzi mulimu enkoko. Lwaki ebitonde ebyo bisobola okugondera Katonda mmwe ne mugaana mmwe baani? Mumanye we mukoma muli baddu. Yabagamba nti waja'alna al-layla libaasa waja'alna an-nahaara obudde bwe buziba mbaagala mu mayumba ekiro mugende mutambule. Enkoko neekusinga ekwata obwana bwayo nga teri agigambye neyingira ennyumba. Saidi noddayo essaawa nnya ng'okimanyi obudde buzibye n'oyambala agagatto g'ababbi n'ofuluma ennyumba ng'enkoko eri awo etudde era n'ogikwata ng'asaaga ku ssaawa 2 n'ogikasuka ebweru ekomawo eri ku aya ya Allah egamba obudde bwe buziba mbaagala mu mayumba. Neggwe wagaana gwani nga mwagala okumala amazambi musooke mutegere we mukoma. Mu sura eyitibwa Furqan yaboogeyako naga muli baddu ega nti wa ibadu rrahman alladhina yamshuuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahum al-jahilun qalu salama. Yakuyita omuddu ega nti abaddu bange bengenda okuwejjana bw'aba atambula mu nsi tasaatuuka atambula in a polite way good manner. Bw'awulira abawoggana abeevuma abeejerega abeekola bino abeerawo ng'atayogera bwe birema ayitawo mpola n'agenda. Akuyisa omuddu. Mu ssuula eyitibwa Mariyamu Abayisirayiri balina ebigambo baateeka ku maama wa Isa alayhi salatu wassalam. Allah bwe yali ayatuza Isa eri abantu ekigambo kye yasooka okweteekako yagamba nze omuddu
yagati inni abdullah nze ndi muddu wa Allah atani alkitaba waja'alani nabiyya ntumiddwa omulimo mpereddwa ekitabo era nfuuliddwa nabbi naye inni abdullah ndi muddu nina wenkoma ku Allah subhanahu wa ta'ala gwe toyinaawo oyinza okwambalira ssezaalawo essuuti ya millionaires ogenda kulaba ssezaalawo naye oyinza okuleetera Allah t-shirt ya kondomu oze kusaala oli muddu bw'oteeka Allah ku minzaani ne ssezaalawo olaba nga benkanankana ogende wa ssezaalawo ng'owoomye nnyo ojje maaso ga Allah t-shirt ya kondomu nimusala osaala samia Allahu liman hamida abakutendereza obawulira rabbana gwe mulezi waffe walakal hamdu otenderezebwa ebitonde byonna naawe ayambadde kondomu afaman yakhluqu kaman la yakhluqu gwe bwomuteeka ku minzaani bwoti ne ssezaala olaba nga benkanankana nga mwagala okuva ku mazambi sooka omanye wookoma ga ndi muddu maaso ga Allah siri nabbi ate siri malayika siri mbizzi tinzaala buzaazi nze ndi muddu oyinza okuleka abakozi ewaka n'oleka firiigi nga nzigule n'oyita omukozi n'omulaga ebiri mu firiigi ega mulimu ennyama yanca nga abaana bazze mulimu soda temumunywa oyo juice temumujjaamu mufumbe ebinyeebwa mmale okudda omukozi n'alaba ku bintu bye n'agumiikiriza omwana w'ewaka ayinza okuva ku ssomero nga tayogedde n'atuukira mu firiigi n'ajjayo ennyama n'ajjayo soda ne juice n'amusogola Saala n'amugamba mami yabadde abiganye tanyumiza mami naawe mami nadda naga ani yajja ebintu byange namugambye ne mwana gwe okunjooga awo akoma omukozi abikwateko okugwa mu saala waba teyegendereza waba agenze kamanyiiro mukozi ono mwana mutegeere we mukoma ne bwe tuba tusaalira omufu olaba tukwanjula mu maaso ga Allah nga tukugamba omukozi wazze eslave batugamba Allah nti hadha abduk tusaalira omuddu wo ibnu abduk abadde azaalibwa omusajja mu baddu bo ibnu imamik wabaddeyo omukyala nga muzaana yazaala omwana oyo kharajat min rawhi duniya olwaleero afudde azzeyo gy'oli ne wama hiya laqihi byonna biwategeka ebiri eyo Allah gwobimanyi ne tugamba Allah nti Allahumma la tahrimna ajira totukema era totumma mpeera za kusaalira wala tuftina baada totuleeta kikemu oluvannyuma lwa kugenda kwe olaba tukuyisa omuddu n'omuzaana Allah abadde akikuyita naye weewuunya omuntu akimanyi nti oli muddu gwe kennyini n'okola munne ekintu ng'okimanyi ne gw'okikoze muddu nga ggwe mwe baakolako political education mwe baasomesezanga national flag y'eggwanga kalaazi ze mulaba mu national flag y'eggwanga ye musajja gwe bayita William Kakoma ye designinga national flag y'eggwanga buli kala yagiwa ensonga yaayo national flag y'eggwanga mulimu kala ya red. Kala ya red kyetegeeza etegeeza nti abantu bonna be mulaba mwene ensi tusobola okwawukana kala naye ate tulina ekitugatta gwe musaayi. Bw'obanga olina ky'ogenda okukola omulema oba omumpi omuwanvu omuzungu oba omuwalabu oba ogenda kukikola mu Kongo kkiriza nti waliwo ekitugatta gwe musaayi. Nga bw'owulira obulumi ng'olinnye ku jjambi yange eyokya n'ennyoko bw'awulira obulumi. Bw'obanga oggyeeyo ekiso ng'ogenda kutta mwana w'abandi omuttireko mukazi we otta omwana we kuba mwakafaanani singa nve South Africa n'ensiŋŋaana maama nga bamutemi n'omwana wange. Tulina ekitugatta gwe musaayi bwe buddu. Olina ky'otasobola kukola ne bw'oba obadde musirikale waliwo ekidda
omwana ono wa boda gwentaddeko ekigere kyange ku mutwe, omwana avaamu omusaayi, omwana alaja n'agamba afande, singa enkya bakikola maama wange, gwe musaayi. Olaba omubaka olw'okuwa omusaayi ekitiibwa yatuuka n'okwogera ku nsolo ezisalwa. Awa musaayi kitiibwa. Naga nti fa idha qataltum fahsinu lqatlata. Bw'obawo omuntu agenda okuttibwa mu mateeka g'Obusiraamu yeyenze, kuba alina kyakoze, bannange mumuyise bulungi. Wa idha dhabahatum, bwe mbanga mugenda kusala, fahsinu dhabiha, musale bulungi. Falyahiddu ahadukum shufratahu, omumumu amale kuwagala jambi yange esala bulungi bweti, nga bwagamba nti bismillah, sala n'atalumya. Nino okongola enkoko, ogenza okusala kakasonga tekasala bulungi n'oleka ng'ogirinnye bwoti, ogenda okuwagala. Bonna agenda kwafirikana, asala enkoko, asala amazzi gali awo gatokota, jajjako omutwe gyasuula mu mazzi, jajjako omutwe gyasuula mu mazzi, mazzi ge gasse oba musazi yasse. Allah kye yaleeta mu Kulaane yaga byonna ebisalwanga mwagala obbirya, fa idha wajabat junubuha, mala bijja mu myoyo n'olyoka okita. Otadde enkoko negwa mu mazzi nga wakagijjako omutwe, ani asaze? Ogwo musaayi gwawe ekitiibwa. Neggwe n'okwata ennyondo n'ejjinja lya minzaani mumanyi bwe liruma, n'oyambala okukofiira ng'olowooza shaitaani yeyeekwesa omwo, omuddu n'akuuma n'obbula n'amwata omutwe. Singa ejjinja eryo balikuba nnyoko. Olaba akagatta abantu ako nabbi kakuleetedde? Musajja Omungereza kaleese mu political education, naganga abantu bonna boolaba mu nsi baawula kkala, naye ate balina ekibagatta gwe musaayi. Ekiruma Omuwarabu ng'omukonyese mu mmotoka, bw'atyo n'Omukongo bw'afiiringa. Oleme kubonyaabonya muntu lwakuba teyasoma. Okwate omwana omutwala ekitalya olw'okuba engoye atundira ku kkubo. Mwana ono bagenda mwambula engoye nga gw'ofuusa ensonga. Abantu batuuka eri banaabira mu bbaafu, abantu 12 mu bbaafu egi, ne kakutande oveeyo nga totobye olire emiggo. Ogenda mu toilet musimba layini abantu abali 40, bina okulinda munnaaveeyo, walidde ebijanjalo bikwabya, ogeze oyonoonaawo otegere ekkomera. Mulina okwebaka kagongo saawa 8 ogoloke balabeebake. Mulina okukeera ku foreign. Buli lwa 6 balina okukumwa nga bwe wazaalibwa, bakuggyemu engoye omusajja omukulu. Afande ayimirira awo bakumwe wansi, bakuggyeko enviiri, bakusala enjala. Ne bakumwa akapaala ng'afiiriddwa omukazi. Nenge byonna obituukako wali otunda bintu byo ku kkubo, Sula najja n'agamba nti njagala emitwalo 6 nga togiyina, n'akutwala ekitalya. Ogwo musaayi. Kati ng'oyagala okumala amazambi, ekkubo ery'omukaaga, sooka otegere eggwaane. Ebyo byokola singa Allah akukwata. Ebyo byokola singa babikola muganda wo. Buli lw'otandika okutegeera asulu ekikolo gye tuva, olina by'otasobola kukola. N'ogamba naye nte eyinza okubeera n'akabuzi mu nnyumba okumala emyaka 4 nga tebazadde kaana. Lwaki Saidi bwe mbeera n'embwa tesobola kuweza mwezi nga tefunye lubuto? Nina amagezi? Ekyo tekyebuuzangamu? Tebaleetangayo mawulire ng'embwa ezadde mu ndiga. Niye amawulire gazze mangi, ne kooti nejjanga Saidi bamulesa n'akabuzi. Naga baako kyoyogera omutambuli kiwaffe. Naga Oweekitiibwa Omulamuzi nsaba bansonyiwe nti lwali lwankuna ninsanga akabuzi nga kasaze n'enkeggala. Bannamawulire mbakwata. Bamusibe emyaka 2
kale kyamuyingira ekyoyoyo agambe n'akeggala tali kiddamu. Embwa tesobola kikola, soko tegere wookoma, oli muddu. Ebyo singa banabyanjula amaaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ab'ebitiibwa, omuddu taba na choice mu maaso ga mukama we. Omuddu talya buli kyayagala, omuddu tatambula nga bw'ayagala, wabula mukama we bw'akuga nti ku mulimu nkwagala essaawa ezi, ate mbaagala muvaawo essaawa 11. Bw'oba tosobola kugumira mateeka ago togenda kufuna musaala, kubanga gw'oteeka okukolera olina w'osayininga. Nannyini eggulu yabagamba yenna ataakole kino nja kukwokya. Bwe mba mukkiriza nti mulina mukama wammwe oyo alagira, kkiriza okole by'aggambye. Gavumenti esobola okulagira etteeka ne likola mu wiiki egi. Allah amateeka ge gamaze mu Qur'an emyaka 1448 mwagaana. Nenga gavumenti eleeta covid byakusaaga. Mwalina mu mayumba n'abagamba temugeze nkya ne mufuluma, mugira muli mu mayumba okumala ennaku 10 nezi. Magalibi yagenda nga okutuuka nga mwayingidde dda, ate nga buli wootule teryakuliraana. Distance. Allah yaleeta aya nga abagana okuzunga ekiro, naga nti waja'alna al-layla libaasa, musula bweru mwagamba akole kyayagala. Era ozunga olugundi zonna, nove makindi awo, nogenda some kulabama, nogenda ku Happy Boys, nogenda na Tete, yuye kabuusu, yuko emwemu, nozunga wonna, nogamba majja ku Nandios, nze nyingira butya. Era ozunge. Naye gavumenti esobola okulagira, agaayo ne gakola, Allah n'alagira mune mugaana. Soko omanye kyoli. Ekyokuna, ennyingo yaffe ey'okutaano, nga twagala okumala amazambi, okujjukira nnyo ekitonde kye bayita kufa n'ensooba gye kisoobamu. Kathratu dhikri al-mawt wa muamalaha. Kyo kyeteekemu. Wa muamalaha hatta idha balagat al-hulqum wa antum hina idhan tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Aya zimsuyitibwa waqi'a. Muslimu yagamba kalla idha balagati talaqi wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq waltaffati as-saqu bis-saq ila rabbika yawmaidhin al-masaq. Olwakaseera ono yennyini omulwadde nga mulina we muli, n'atandika okubaako byalengera, nga bw'atunula wano byalaba, bw'abajjako amaaso n'adda wano byalaba, bw'aba nga azibiriza byalaba, n'agamba muli mu ddwaliro, muli ku mulwadde ku kitanda, atandise okusiimuuka we muli, nemmwe temumanyi. Allah kyaga nti wadhanna annahu al-firaqu, atandise obbitya ne tababuulira. Ayagala kwesikira muli mu magezi, yabanga yeekanga. Waltaffati saaqu bisaaq, mulabanga abuukawo, mumulooza abuukawo, alina byalaba, mumulabanga agatta amagulu. Tagenda kudduka kufuka wadde kuleeta ssente ze. Ila rabbika yawma idhin al-masaq. Ekyo kyennyini kye yeekanze, asula wa Allah. Ayagala tayagala. Abali ku ddwaliro temumanyi, wabula mugamba mukazi wegero de dokita, mugambi tulabye nga eyeekangamu, adduka ajjalabe nga firimu yawedde dda. Allah n'akutandika n'ebizzeeko mu bwangu. Fala saddaka wala salla, naawe ozze nga toyinaayo mulimo mulungi gw'osembezzaayo.
ng'oggyeko kiraabu n'omwenge by'obaddemu, toyina swala n'emu gy'osadde. bwe baakuyodde mu happy boys ne batwala ekizibu emulago, toyina swala wadde neki. awula laka fa awula thumma awula laka fa awula. ayasabu l insanu an yutraka suda. Allah tayomba, akujjukiza amateeka ge yakuwa ng'okyali mulamu. wali olowooza ogenda kubeera eyo lw'okuba ogenda e Dubai, ogenda e China, obadde olowooza ogenda kubeera bwoti mu kuzunga mu nnyonyi ebbanga lyonna tojja kudda? alam yakunu tufata min maniyi yumna. ye gwani gwe njogera naawe? tewaliiko ettondo ly'amazzi ggwe nga tolina kyoli. amazzi gaakugamba ago bwe gagenda ku sowaani ojaasa, ago amazzi gaakugamba bwe gagenda mu kanzu oginnyika. alam yakunu tufatan min maniyi yumna. ani gwe njogera naye ggwe? tewaliiko akatondo k'amazzi ggwe? ozze mu maaso go ng'oli gubbode mu ssanda nnene kilo 9 oba 28, naye agamba gwe toli ttondo ggwe. mulya bulungi? naga nti alaisa dhalika biqadirin ala an yuhyiya almauta. aye tolowooza nti nkumaze, nina okukuzzaawo emitwe na kwogera ombuulire bibadde okola. omanye ti olwalo bwensula mu ntaana ku statement gye mpulidde ejjange giwunye. badde okyali mu interview eyo, malayika nakukwata mu mutwe bw'ati, era kitonde gwali mu musajja ono muveemu ojje wano, olwali lwosula mu ggulu, n'okukkiriza nti bye mbaddemu byebyo. olwo babyanga omusawo amaze okuggyako eccupa, abagamba bafulume bafune eddwaliro eddala, ye bimulemeredde. firimu ogituuse wakati eri mu kuggwa. bano batandise okukuba amasimu nti kojja byeyongedde, bavuddeyo ekibuli. igwo ayagenze wabiteekaddera firimu yakoze eki? yawedde. kubanga kati bano bamaleka bakola ebyabwe, olina biwasooseemu biri Allah byakugamba. lwaki? wa nahnu aqrabu ilayhi min alqarib. bwe mbadde njagala Allah subhanahu wa ta'ala tayinaayo kintu kye yannyonnyola mu Qur'ani nga kufa tikiriyo. tolaba nti musaala esswala 5 buli lunaku, era n'olaba omuddu nga zuhuli emuyitako n'abaga ninasadde, ng'olaba nga otazogetinga used n'esswala. okufa kwegeza mu muntu n'ekyo kyotakola mu swala. alina kapaati ke yagamba basahabi ng'agezaako balaga obukulu bw'esswala, ne batandika okubanga esswala bazitoyamu ebyenjawulo. nabagamba mukimanyi nti omuddu bw'agamba nti rabbi gfiriri, muwulira? bw'ova wansi awo n'ogamba Allah nti rabbi gfiriri, singa mwali mumanyi ekyama ekyali mu swala mwandibadde bakkakkamu nnyo nga buli kiyungo mukiwa obudde. bw'ogamba Allah nti rabbi gfiriri, kyetaaga okulowoozaako ennyo ekigambo ekyo, kubanga kitegeeza ebintu bingi. Allah nsaba kunzijjako mazambi. waliwo amazambi ge watandika nga wakafuna fayiro senior 1, mwali obwenzi obwo mu fayiro bwagendamu. waliwo amazambi awo ng'omaze senior 4, mwali obubbi bw'emmwanyi. waliwo amazambi awagaliwo nga wakayingira e Kampala nga muli katwawo mu byuma. waliwo amazambi age South Africa ng'ogeza okutta abantu. waliwo amazambi g'otandise China. bw'ogamba Allah nti rabbi gfiriri, nsaba kunzijjako mazambi, leka kulowooza gano ag'okubba poloti, lowooza n'egali ag'omwana gwe wazaala mu maka g'omusajja. kwe kulwawo nga tonnaba kuva ku kiyungo ekyo ng'ogambye Allah nti rabbi gfiriri, nsaba kunsonyiwa, warahamni, nsaba kunsaasira, nsaba kunsaasira. mwana namutte South Africa, nsaba kunsaasira. wahdini, musiraamu sibumanyi, nsaba kunsomesa. waafini, Allah ebimu nabikolanga muntu nga noonya ssente, nsaba bandeke. waafu anhu, bwe naabanzize mu maaso ko tonswaza mbaana bange, nze natta gundi. nze golaba ndi malaaya, buli wiiki nkaza bokisi, tonswaza mu baana bange. nze golaba nekola ebintu bingi ekiro n'omwenge nnywa.
Allah tonswaza kuna kulwenkomerero ndaliyako ebisiya kati bampa obukadde 5 Allah okimanyi ne tonswaza wa mama wange. Nagamba sahaba bwe baawulira nti muswala mu paati eyo ebyo kye bitegeeza bakendeza okupapira mu swala nga bategedde biki bye boogera. Naye olaba akatono ako kowulidde akali mu swala ako ogiwa obudde okufa. Allah yannyonnyola okufa buli ango n'akubikkula bw'ati n'ebyo by'ataayogera ku swala ng'ate omuntu asaala padde emirundi emeka. Naye Allah bw'onoonya ebigambo bye yayogera ku kufa mu buli muteeko gwabyo hatta olaba n'okuteeka mu ntaana yasigala akwogerako. Wandigambye nti muddu bamuziise ebyo biwedde bikomyawo. Yakola statement yagamba Allah walaqad jitumuna furada, ofudde nojja zeboomu kama khalaqnakum awwala marra, nga bwe nakutonda n'ogenda nga toyina mpale ng'oli bwereere era bakuweereza empale toyina, ozze bw'omu bw'oti nga bw'ozaalibwa. Wa taraktu ma khawalnakum, byonna bibadde maze okukuŋŋaanya. Olina akamotoka, wawasa ekyotala, olina ebyana bina, olina akayumba, byonna bireseeyo. Wama nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annakum shuraka, badde otambula mu motoka ng'olina guruupu, mwali ku mbaga nga muli bangi, mwabbako omwana mwali mu guruupu, bonna teryakkiriza kuwerekera. N'otunula bw'oti ng'oli mu ssanda nga nti Allah atumanyi. Oli ebigambo ebyo bimaze okufa ogenze, oli mu ttaka, bakugamba ebigambo ebyo. Omuntu akukomerera emisumaali gumaze okugenda bimuzibu, bimutya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaleeta ekyokubiri, bwe bamala okuteeka mu mwanadaani bakuteeka wandigambye nti biwedde, nga bali bayimba akayimba kaabwe, amaze emirimu gye alwana olutalo lwe olwaleero agenze mu ggulu. Bo nga balowooza buli afa agenda wa? Ebyaffe biba tebinnaggwa. Wuli Allah bwe yagamba nti walanudhiqannahum min adhabi al-adn duna adhabi al-aqbal la'allahum yarji'un. Bannammwe abali wansi awo tebeebase mwega mulowooza, waliwo gwe bateeka mu mwanadaani first day ne tusindika olusaniya nga luliko amanda g'omuliro ne bamuteekamu ng'enseenene, nga bamusiika ku magaribi bamumala ku subuhi, ne bamuwummuzaamu swala z'emisana, ne bamuddamu ku magaribi bamumala ku subuhi, nga bw'atyo bw'agenda okubeera mpaka olunaku lw'enkomerero. Mumpulira? Ne wabaawo ali awo nga yatandika dde okuloza kubiri, naye ng'abuuza Allah nti mata taqumu saa, Allah enkomerero ejjaddizo njagala kugenda, nga yatandika abanga abikwatako bwali bagwelindako naawe, yatandika naye gyali. Wandirowoozezza nti n'okufa akwogeddeko wano ng'ogenda n'okuteeka mu ntaana kyakubuulira, kyakwagala ekirala. Swala yakomye, hijja yakomye, sawumu yakomye. Naye mbeewuunya okubeera nga mubeera mu Ramanzaani n'olaba omuddu bami nga n'obubbi abutya, olaba n'ebibbi bya KCCA ebimu biwummulamu, egagole muve ku nguudo mmwe, muve ku nguudo mmwe. N'otya Ramanzaani ejja mu mwaka omulundi ogwo. Naye okufa kwegeza mu muntu olunaku wena ekikalaamu. Kamba weekizambo y'okufa lukwangu nnyo mu kirabe. Sallallahu alayhi wa sallam mu bintu bye yasomesa n'abijja mu bigambo n'abiteeka in a practical way kwe kufa. Temulaba esswala anti mulimu gwa practical, nga n'ebyoyina okwogera obyogerera muli, naye okufa yakkubira practical way ey'okufa mu kantu ate nga katono keewuunyisa. Akabaawo ako kasobola okujja Imam Bambi anti kati abasoma mbazi bakyuse kamera enaaba etuukawo. Sallallahu alayhi wa sallam yali alagirira okufa oba ng'akusomesa n'agezaako kubateera ku buwandiike. Oyo ataasoma
atamanyi kuwandiika wadde okukola ki. Yagamba nti akhadha Muhammadin sallallahu alayhi wasallam arba'ata murabbaa. Hadisi wetu bwegamba akhadha fil ardi arba'ata murabbaa, yakwata akaggo ke nasaza wansi emisitale ena ye box. Mukalaba akhadha fil ardi arba'ata murabbaa, yakwata akaggo ke nakateeka wansi nasaza emisitaze ena. Kati hadisi eyogera nga bwe yekola wano, akhadha yateeka akaggo ke fil ardi ku ttaka, fa akhadha arba'ata murabbaa. Mukategedde awo bwe yamala n'addirako akatiiko era nasaza omusitale gumu bw'ati ne gufuluma. N'agamba nti kino kyemulaba ekibokisi y'ensi. Allah yakwata omuntu n'amuteekamu, tosobola gifuluma okuleka nga yakufulumizzaamu. N'okufulumya muno akuyisa wano, ate oyite wano ogende eno. Mukategedde ako eka tosobola okufuluma bokisi eno okuleka yennyini yakusibiddemu nga yakoze eki, ate okufulumya akuyisa eno aliko akuzza eno. Agamba bwe yamala kino munayiwamu abantu, yeewuunyisa omuntu gwe baateeka wano byayagala ebyetaago bye bifuluma n'eno ensi. Kumukawulidde? Omuntu gwe baateeka muno alina okubeera mu bokisi eno byayagala mu eno ensi, n'ensi bigifuluma. Ayagala akakyala akasinga mu nsi yonna nga keeru, kalina amayipusi g'Abannarwanda naye nga ate kalina ebiviri by'Abazungu, nga kampisa kalina Kulaani, nga kasala layiri. Ako ojja kafuna ku nkomerero, si wano. Oyagala ennyonyi esinga mu nsi yonna yeevuga yokka, ennyonyi eyo kunona ku swala, ekuze eswala ewedde, ate buli lw'ogyegiramu obumbi 9 neyo ya nkomero nteriiwo. Oyagala okuba nga tokaddiwa nga tosobola buli muzannyo gwekolera, ekyo kifuna ku nkomero, si wano. Oyagala nga gw'embooko ya musajja nga buli mukazi afukamira, ogamba bebi hani nakunoonya dda, ekyo oyagala, n'ekyo kiri ku nkomerero. Omuntu ono bwe twateeka mu nsi yeewuunyisa byayagala n'ewano tebiriiwo. Gw'ate ofuna akaana akasinga obulungi akalina amahipusi akasoma Kulaani ng'ate kalina nviiri z'abakyotala, olaba nga bikwatagana. Omuntu ono ne byayagala bifuluma ensi. Ekyo bwe twakimala anil yaminihi, ku sayidi eno ne tumutega amafumu, nga bw'abanga atambula nga dde eno bw'abuuka kansa ayinza obutawona siriimu, bw'awona siriimu ayinza obutabuuka nziku, bw'aba awonye enziku ayinza obutawona aksidenti, bw'awona aksidenti ayinza okunywa obutwa. Ne tumutega ebimulumba eno ku ddyo, eno ku kkono gye yandiddukidde twamuleetayo akaddiye. Maze okwabika wakutuula butuuzi aweddeyo, alina yiika 9 ali awo ng'ekizibu, balinza afe babbe. Eno gye twandimutadde yaga n'amaliriza ng'ensi agituuse nga n'amakati tagatuuse, naye nga bye yali ayagala byali byafuluma n'ensi. Yagamba mbakakasa kino, Allah era ansomesa kufa. Era ansomesa ki? Togaana kuŋŋaanya, togaanibwa kuŋŋaanya, ne buli ky'okuŋŋaanya buli w'oba oli kitegeere nti oba tikinnaggwa n'otema. Bwe wabaawo obusobozi obukolewo ibada ya Allah gikolera awo wennyini ng'oli mu kikola. Tekigaana kubanga batiika kontira n'osaala, kigaana. Era nga bagitikkula n'osaala. Muntegedde? Kyo tekigaana. Ne mmwe mwebuguyaza ne mulowooza nti nkyamenyeka nnyo seeka kamale okwetereezaamu. Endagaano y'obuwangaazi bwo wagiraba wa? Mwagiteekawo gwere Allah. Kati ng'oyagala okumala amazambi, okutandika okutya n'okwekengera nti ekitonde kufa kiri kumpi n'omuntu okusinga emirimu gyonna. Example endala, omuntu bw'aba agenda kusaala mulimu isbaagh al-wudu, okufuna wuzu, mulimu istiqbaalu al-qibla, tunula mu kibula, mulimu taharatu al-badan, ye wuzu gye mulidde okwerongoosa,
mutaharatu thawb kwakasala engoye zogenda muki ebyo byonna byowulira omuntu byayitamu yeteeketeeke eswala okufa tekulina step wadde neki mwekuyita tebambika lyagezi nalwalawo omugongo nenga bwomanyi munnange twagambye okufa tukwa wiiki ejja waliwo ate ayinza okukuttuka nga n'omugongo tagulwadde nga talina wadde panado n'obubwamizi ate omuddu n'abeerayo ebbanga ng'agibyemuke ne mutuuka ne banga ate ababivaako ate n'akutuka ko tekuyinaayo program nga bwolaba nti ramadhaani esembedde basiraamu fast day awo tujja Lailatul Qadr ojjaawo okufa tekuyina ebyo wa nahnu aqrab taqlibu twasembera nnyo twamala kati eyo pointi lutandika ogirowoozaako mu birowoozo byo ti okufa nga kwasembera nnyo eri ebitonde olina amazambi gotasobola kola mukkirize olwalo biidhinihi taala tujja kukomanduza ku pointi ezo bbiri nga tugezaako okulaba butya bwe tusobola okwewala amazambi olw'ensonga Allah subhanahu wa taala yatugamba yakuma endagaano ye n'atuuza nti waman awfa bi ahadihi min Allah ani mugwe musuumira okukuma endagaano ate asinga nze fastabshiru bibayukum alladhi bayatum bihi nze mbakakasa mbasanyusa gwe nalagaanisa ndi nja kukuwa ejjana nja gikuwa n'oyo gwe nagamba nti nja kukwokya nja kukola ki kati nze nkuuma endagaano yange bye mulaba tugamba nti bw'obikola bikwewaza omuliro bwona abikola ajja kukwokya ate wama lahu min sabil Allah teyejjusa bw'agamba nti nja kukola kino ajja kukikola lwaki Allah tanenyezebwa bitonde kaze point ezo twagala tuzireete tulabe butya omuntu bw'asobola okusumattuka amaki amazambi nkakasa bulungi nti mubigoberera bulungi nabo bakagera akagamba nti akawala nga Katonda ambeerera nga tikeebakanga ku musajja ng'era kasomesebwa bulungi butya bakwata omusajja singa kafumbirwa omusajja myaka 7 n'aweza wiiki 4 ng'akyemamaaza akaana ne kamunobako akaana ako si kyekibeera ekizibu wabula omusajja kyekibeera ki nembaga ebigambo byembagamba bwe biba mu mitwe tebiyingiramu ebigambo si kyekizibu wabula mweki hayakumullah wa jazakumullahu khaira subhanakallahu wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk